bomanyi nti bali bubi mukama akuyambye olobinze bakuwadde ente 5 nozitusiza ate ku bucha neba nangi bantu mmwe mwina mitima kimwe mwina mitima kimwe muli famula baki abantu bagamba nti banne malwali mwongereyo sente tuli bubi sente za musamambiro babagamba nti bannange abasajja bazimba muntu bazifa abavu ne mutugobayo balina obusungu bwabwe bakugambye nti oluguudo lwabwe luganya okukolebwa kyokka n'ente ze baba wadde okugabira abanaku zotasuubudde ne MP gwe oli mubi nnyo MP gwe oli mubi yogera amannya g'abantu wano MP gwe yetegedde amateeka gye gali yetegedde bamuwadde ente entemeteme nyama kati ka fridge ke kajjudde nsina ka fridge yasuubuza dda nze batuyise bannamawulire mama Kadaga yawadde ba managers naawe abayimbi naawe abasiraamu ennyama nze nagenze ku Kingdom wali ekiro ebugembe era nze gwe wadde ennyama ba manager abama radio bampadde ama radio 8 wano mu Jinja bafune ennyama ya abaji nabwejjeko omulimu nagambe Julius wa OP bikwatemu Julius ennyama yiyo bikwatemu asikundisa ennyama naye ennyama yange gye bantemeddeko nagiwadde banaku ababadde obubi nsobola kwegulira ennyama naye nafunye opportunity okufuna ey'obwerere ate obanze Lubowa Kyemba wa radio nakutta kilo z'ennyama 15 nenzigabira abanaku naye gwe MP bannaye muswale ente ezo zonna oluva mutuwe ekitiibwa ani agenda okuwa ekitiibwa gwe MP n'okwata ennyama y'abanaku ekitiibwa bakolerera kikolerere nno nti oli ye Kadaga mulamba yagabye yigeme nabeeta nagaba yagabye ennyama teyagabye ennyama yagabye honorable yigeme yagabye ennyama naye MP gwe oba mwogere mufiizi obululu tondeetera bizibu ka mwogere afiirwa obululu bantu bakyadiringana gwa kudduka byakubayita gwe ogenda kubonaabona ate ngenda kukupinga mu kalulu ababaka ennyama ababaka y'abanaku omuntu gwe tugende mu pilisi nalaga